tuli ku Uganda lifestyle muri mutaje musizo kwanga mtu goberera bana abana balona entalo z'abaana simanyi naye kano katukogereko bogezi kano kali kuba MC bamwe abalungi bemwagala bino byabadde hoima bane mukulike ababadde hoima Purple Party was massive Douglas Langwa obokikola otya naye wakubye show muganda wange yabadde ntemu Purple Party yabadde hoima abantu kye banyumiddwa ifane bemulako some of the pics sawe kyajudde the whole ground Boma was full kyabadde kyamanya bemba kyamudde abantu ndozo bakatuddawa lwanga jatuulya gye badda naye nanotizeyo kantu kamuko okukusa ku byavudde eyo olutalo lwabadde wakati w'emusa babiri MC Isaac ono akola catch up ne Douglas bagikola ku Friday ne Fabiola ate Crystal Panda ono akola ka program k'abaana Teen Nation ku NTV mugimanyi program esoko y'amaanyi ez'abavubuka abasomi ono sio yabadde nnungi era bategese omukolo uno balonze buli MC omaika di MC no bafuka nga bayimbi asoko kujja na hypinga show ku maida chika 10 BMC za obola bina kusoba amaanyi nyono okusinga abayimbi by the way omimbi ajja nayimbe nyimba 3 roughly zidachika 10 nadduka ku stage MC najja n'abakuba nga tayimba nenga wachamusa era ba MCs mwena basoko kikola ekyo muri bakabikasoke mbabuzeeko nga Katso olyotya Isaac olyotya Kachecho olyotya walo MC Esco ba MCs muri banji mwena bakikola mwena nembe shindizeka walo ba DJ Nasero ajja nawo kuwangalizo ga muyimbi okitegera ba MC Yankee asobera ku stage dakikaga atenga tebamukoyenge tense sigade emidde kati baba sessions najja n'abawamu kitwaliza ku budde nokubanga kiteka show nefu nebiranga teri monotonous bano no byabawadde obudde oli mwako nebya inokoleramu akaddeka Isaac bwe katuuse yabadde teyabadde Isaac in fact yabadde Crystal Panda nga yali ku stage nga yakyamula abadigize Isaac kyavudde nga amaze okuba obwenge nga atamidde nanyakula microphone ku Crystal Panda namulangira namugamba gwe lwaki okuriza mikolo gyaffe gya NBS ate ngoli wa NTV toddamu kutuwesembereza lekera onokweyita ambassador wa Africell ogenda osombuwa abantu then I was like bana abantu zino TVs bane no TVM ya mubere serious mwe muri ba just ba MC muri bakozi ba companies ezebbiri ate bye bya Smiles and TV NBS ndi wa NTV bikola muri mu companies zamwe okitegera ne wano muri ba MCs abagenze ku mukolo goloza abagenze ku Purple Party tebasiba abagizi ba NTV siba abagizi ba Bukedde siba abagizi ba Salt siba abagizi ba Uganda Lifestyle they are the people who go there bote bete bisinga byabade bya NBS byo kamwandika katunganyeka abala NBS boka but it is a general party kati mtu kwali ezensonga zamezida kubali toiza kudda maso ga crowd no langira omuntu nti wa NTV yekukutiza ku mikolo gya NBS what do you mean by that gwe choga togenda ngo ku mikolo gya NTV gyetegese tekikola makulu bali abasajja omuye kalisa o NBS omulaye yoli omusajja wa Ismailia clan bamuyitani ogai agakan kati companies no zabali ababiri kati ati mmwe abakolawo obukozi zendo zenkolagana bepesinga kushiri tekyo tisi kirungi Isaac kyewakoze onze bwakikoze under the influence of alcohol ne yabatamivu bagamba omutamivu tabagambwa toyinza kudda waka noga mu bagembwa ng'olinawo n'embuzi ebiseera bisinga agamba mumbagira embuzi ekitegezo kwotegera kati kiwayogedde sijja agamba it was under alcohol influence but wakikoze okigenderedde this is not good mugambe ko mwina batambula ne Isaac it was very unprofessional kyewakoze okulangira muno ku stage ebyo babisagiramu tukimanyi fena nti Crystal Panda akola eri naye wano mwade muli ku business mwamusa sota ajja akole okitegeera katete yabo wenetuuka bayina ezabe zibatera okukola ku end of the year ya spark bweneja togendeyo okay nze Waso Emmanuel